You're a coach. Let's give him a good welcome. So what's that? What can you do, Saviko? Mbadde nkyeta ebiseera ebisinga mbadde mukkiriza era nga ndi mukkiriza okubirawo ebikono tradingira kakiri gye tradingira abantu bange you're a coach trainer ate nga ndi muzanyi ogenda ne mu ring ndi full trainer ku kickboxing boxing so tulakebwa byenkola engeri gye tuli mu maaso ga Mukama akukiriza Mukama akola naye tulage mwawo tukwate mwawo katono nekubemuko kubemu kashado akalisi kaga mwawo kaga mwawo owapite Ben Pastor Ben naliwe yakitegedde teki sema sanyiza okulaba nange okusanga pastor wakalwana fight me fight like tufu nyinayo fight emunje nabanja njo ku makutanaawo nabyekingirawo oluvannyuma lw'okujoyininga boxing nenfuuka trainer mu bwagungu era ebbanga lyange lisinga ndimazemu trainer wakubye bakubi nakubye era nawangudde obuze ku bantu mpozi bwena kyotugamba kyonna nebaza abantu bonabona abakkiririza eri Mukama Katonda nebaza nnyo okubanga nange leero mbegasseeko nembeerako mu bantu abangi bwe bati ekyokubiri n'akayimba k'omwami ono ke nawulirizanga ke yayimba ne Kyagulanyi Ssentamu n'alyagadde nensabako okusande kuga nga nkawulira nga simanyi nti nange nsobola omusisinkanako nenyimirirawo waniwani engeri Mukama gyakola ebinene ffe abalya mmere tukola bitono Mukama asobodde okukinafuya leero ndi naye wano asobola n'omukwata neebazisa nnyo pastor katusabye esaala. Let's stretch hands. Dear Lord, Mukama tusabira muganda ffe azze okusabako naffe muwe obulamu obulungi mukolere ebyamagero ye n'ennyumba ye ne dream ye etuukirire mu linnya lya Yesu Kristo. You are welcome. Nyina wano Gologoosa naye yazannya bikonde nyina bbawa naye bonna nze abakuba